mukasaka tulina kabaka gwe twatandika naye alina akafa akamuke yalimu yakwate kuba n'asooka akoleza kabiriti n'akwata ebbali waliwo tooki kirabika abadde amaze ebbanga ali unconscious kiri yakadda buzi engulu n'akwata kuba eyo n'avaayo misinde yajja atambuza amaaso gambye twolekedde kapya eyo nkola yaffe kikola yaffe woka mu digital mpozi ng'ogasseko ne mu CD International Stasio Paz Arcade ne Praven Plaza wa Kiseka waayi sooka ogyogezeko okutaasa nga tonabagenda wala kiryoke tofaayo kasitanzize kakkana gwe bamugumu sooka weesikemu dde emabega Rodi bekyasi n'asooka kutwaka kufulu kwe kujagulira enakyala mukazi watu yatidde dda I don't know where he is. You gotta get out of here. Come on. Jantu kwate kubo tulina ogezaako okubaano ng'obudde bukyali anti kale bwe batyo ne bayitawo n'agambye leero kano tukakoledde walala temufaayo kwe kujja misinde waayisooka osirika ekyagala owoggane leka tulabe vaayo ni kambulambalamba naye nga tukujugiza ba Howard Phone Service Center etembera bira bali kwanifata wa buterevu tandika butandisi kagwa kafumbe mukasa road yazze wali ku Kisenyi bus terminal ali ku mwaliro gwa kubiri edduuka liri CR7 aho enyini mu Kisenyi tutandika butandisi Speed Investments banda abekawuko ziriko E&E video and electricals atenga tukujukiza Hussein videos mbali nga bulijjo bya agent baffe banda faba Wicked Monkey Pictures okutusako Staga Mountain Films ikyatandika butandisi toyina kulika ndio subwa era tugenda kusinkana Tom Size mu Noel Glaimi ekyali tandikwa John Wells Sarah French tutandika butandisi Greg Tully Wesley Cannon ne Kevin Hager Danny Big Gainmaya ne BJ Marek Lisa Inzi ikyatandika kakatandise ne banaffe ab'oku street ngabo wamanye ebya street business ebetambula likabe nga alabika nga gentleman kumbe ekimuvaaza ate business zonna ddirwawo talinaawo masa ekigambo kye ekimatiza customer twakagireeta ne bw'obuuza mukoona wali juzi wanguze busigo nga bulabika wabukubye enkuba ulidde musajja najjanyiga ennyo bwe tukola ki bwe tuvaalika n'ekintu n'agamba leero twagenda kubeera tulabo yenna era agenda maaso n'ekikolwa ekyokumatiza emaali weeri alina yaleero bayajja kakana emaali weeri emaali eriwa kakati ogenda okweregereza ono atundira ku kkubo kumbe naye ate alina mukama we era ogenda okweregereza obulungi nga boss avuddeyo n'agamba emaali weeri kumbe leero ku mulundi guno omuguzi ayagala nnyingiko kadi boss yagamba emaali weeri naye tulina osooka olaba ku ki ku ssente litwagala ebyo sajja mukulu nga bagenda maaso okubikula ogenda okweregereza nga mubye sente wamba kituufu sente weeziri kituufu byobadde oyogera ebaali weeri ogenda okweregereza emali ogenda okweregereza kumbe bebasindise nga abaguzi babadde bambega efubyaye babadde mabega omundu weyatandikira wano mundu weyatandikira ekyali ntandikwa kale ku mavivi kwe nkwagala gikyolaga obalazanya n'okuzenya nga bamuguddeko bosi yennyini saabayaga ne bamukaba ovunaanibwa olw'obutemu otemula omusirikale wa gavumenti weyita ki emmundo gyatubuulire oba tolina lisiti yayo ezo emboko ndala okukussa enjaga mugirabyeko munsanze nayo kibanda ayinza okugaana ekimutabudde kwekengera ekyatandika Bamuda Island gyetandise nate nga bulijjo from Miss Production sen videos empale nga bulijjo tutandika butandise egenda maaso kale amawulire gavaayo
genda maaso n'okulabikani balabula bagamba mbeera y'obudde si nnungi bantu abakubiriza okwekuumira mayumba gaabwe. Angela Yosefu Jeremy Mishe Charitan Kwawezele Canon Santano Thakul Baga Wallen Dean Fulton JB Mezeke ne Thomas Wares Roy Virgin Jr. Nicholas George bonabazanywe netandika kakatudde ku kisaawe ekyennyonyi wali omusajja mukulu abadde alindirira ogenda okweregereza gadde alindirira ono lwatuuka era ali ogenda okudda mu layini omanye olugendo lw'ennyonyi terubanga lwa taxi nti webe kuleesa ogigobya boda hapana. A storm along your plane's path. Did you hear that? A storm. No, there's... Bane temunkanya nammwe ennyonyi nasasudde dda tiketi yange saino mba naba mu katebe ogenda okweregereza mwana muwala akayana ennyonyi simanyi bagidilayingisiza olw'okuba ni embuyaga ekutte kale n'entambula z'ennyonyi ezo zibeera n'obuzibu era bannaffe bapima embeera y'obudde bamala kupima ne bagandya akakiri seefu omuntu ayinza otambula naye nga bw'omanya abasaabaze katikatika ennyonyi ako ye buli wasasula ati aba alabanga ataaguza ennyonyi namba neerabira ne bali abakola omulimu ogwo guddukanya ate baba n'amagezi ag'enjawulo era omulimu gwe baba bagwekakasa. Adam Worth ye director ekifaananyi tuba tuli waliwo abaana abalala bayingira wendo ennyonyi nno ssebo ennyonyi kintu kya mutaananya era omuntu omusanga ng'ali awo kale tugiyite siteegi y'ennyonyi nga tagyesunga oyo olubala abaamuluma wali olabeko omuwala anyirira ng'oyo yakakuyitako kemulabe sole mbadde manyi tewali muntu amusole yenze sebalijje vaayo I saw such a beautiful girl. Pana isikyanga kusamungalo omuwanyirira bwati. Well, now you... Switch ebadde yakutuula ku mukyalo. You done? Kale oba amaze okweyanjula va wano. Bother with these types. Olaba nze nagaba wala kika kino sesembereza. Kika kino ki? Abakazi kasita bayitirira okuba ni kale balimu olulungi. Oli n'omugamba nti anyiridde nnyo. Sebalijja ne bamulijja. Okay. Lekera okwemanyiza abakazi atakuliko omukazi atakwagala omulekanga nkugambye go olinga gwe ngambye come over. Sebalijja bamulijja. Ennyonyi waliwo ennyonyi erabika okuba nti kale bagikereyesezaamu katono nnyo. Filimu yaffe nekyatandika butaaki nate nga bulijjo nagambye it's all about VGM's production outer emination oba ku YouTube channel VGM official mwena abatula ku KBS TV muli bakabi tutandika butandisi ate ng'ekituusa okuba naffe aba Fine Life Laboratories abo nno bakafulu okuleka ne bakebera omusaayi ne bamanya DNA oba olinayo obuzibu bwonna n'omwana gw'ozaala tomwekakasa musaayi oba DNA bano aba Fine Life Laboratories osobola okuleka ne bakuyambira ddala. Bannaffe aba Hana Water amazzi ag'omulembe ennyo tugema parking mu cupa ennungi era katoni ya 15 ecupa ya 5 mazzi malungi wogassa ku mukolo gw'embaga gafuuka ekimuli. Kakati tugenda okwetegereza lw'ennyonyi esimbula essaawa eno era nga destination yaayo erabika nti ayo eri okay essaawa eno eba esimbula newankwali waliwo ezikereeseddwa. Kumbe ennyonyi eno waliwo bannaffe bannamateeka abatwala omuzi w'emisango alina obunaanibwa. Lekera awo gwe okubega abasirikale balina gwe batwala obabegabega balamukwatoni bamutaddeko zaaki. Tutandika butandisi. Maama osiibye otya? Nagandi FBI agent era we twogerera twagala tube nga tukola ki tuyambibwa. N'agamba nti tuli mu position oba tuli mu nteekateeka ez'okuba ntwagala okukozesa entambula eno okubaako omusibe atwalibwa. Naye gwe naawe musimbe layini naffe twagisimbye eddaamu gyano mulega amakooti n'obutaayi. Tomanyi gweyogera naye. Twala eri gwe wanvu wamuuko. Teri mumpi agala muyita mumpi. Mwana mulenzi deri gino mirimu gya gavumenti tewereega oli wano weekwewereega ng'obukamula. Waliwo omusibe gwe batwala kati waliwo ababadde bagenda maaso n'okulinda erudda era nga aba saavisi eno ey'ennyonyi baga nti waliwo okulindamuuko ate ebiseera ebisinga ennyonyi zino eziba z'abasaabaze naye baziteekamu nnyo bakulimino tamusizebo baziteekamu bakulimino naye nga ababa tebaagala kanga batuuze oba abasaabaze nti waliwo kulimino gwe baba bagenda naye kati baagala nnyo bakanga.
to worry. Atufa ekyo kiggwa. Gonna be the first one. Banange negene kene sokera ddala ali myaka gy'abajjajja naye muyite wiisi jjajja Nuuru owulire nti abakazi bakuba oba okuvuma. Ennaku zino abantu bayagalanga nnyo okuba abakulu kuba omuntu akuze aweebwa ekitiibwa tayisibwa mu maaso naye jjajja Nuuru alina engeri gy'ayambala engoye ez'abavubuka era n'omugamba emyaka gimususse owulira olutalo n'oluyombo ng'akazigo yakaguze nnyo akazi obuto. Baabo ogenda okweregereza flight 562 era bikagira ennyonyi eno bagendera ku nnyonyi eno mubenga mugenda maaso n'okwetegeka. Waliwo ababadde balinze dda bagenda maaso batandise okukebera bibogerako tiketi kikulu nnyo naddala ng'ennyonyi eno baba checkinze in mu byennyonyi waliwo checking in eyo process nayo weeri naye bw'obeerako oba amaze okucheckinga in ate obaako w'olindira. It should be over shortly, but by the time we get back from the south, it'll be gone. Alright, sounds good. Baabo Enjoy your flight. baasoose ne bakeereyesa musimanyi walayika embeera y'obudde naye ate abatwala omusibe balina engeri gye bagenze maaso no babanguyamuko embeera enebe ng'eyanguyizibwa. And he's pretty hot, actually. Oh, really? But not as hot as you. Ono yali mukebera kumba akebera ew'emyaka gye mukyala akyala b'ennaku zino tebakyasirika beefaako akulaba naamunaye bulamu bwange bwetaagamu omwami tolwawo. Kaakati bano ng'amaze okulabika baboodinga kino kye bayita boarding. He said goodbye in person. Oli omusiibulanga awo ennyonyi tomala gakuba abakadde abamanyi sitoole z'ennyonyi okukuba essimu enebeeramu kompyuta kye bayise CPU oba chipu eyo eyinza okukyankalanya kuba n'ennyonyi zibeera ne kompyuta ky'olaba olulinnya ku nnyonyi tebakkiriza nnyo kukozesa simu yo oba electronic gadgets zino naddala ezirimu kompyuta. Kati oli amugamba abadde alina gwasiibula ku simu n'amuzaaki tomusiibudde maama nkulamusizza sebalijji baamulize sayinza okulaba bano bageza mpisa munaye ne boogeze mwamula omukazi munaye obaako empisa omulaga okudduma abakazi tebaagala baddumirako omuddumirako n'akukyamusa kati balina gwe bakyamusiza sebalijji lwabutaba na mpisa naye bano balina mpisa muntu omukwata mpola ekigambo kibeera bulungi. This is an unprecedented situation. Embeera eriwo essimu ezze ate erabika erina byekyankalanyiza. Ye musajja mukulu Tom Sizemore. To carry it? No, I don't think so. I mean, I would if I could. Kaakati mbu waliwo omugugu ogubadde guganya okutwalibwa. He's hard to miss, isn't he? Naye ng'ate omugugu ogwo bateekeddwa okugutwala mugugu ki? Mr. Montbon, Uh-oh. I want you to know this plane is equipped to handle anything that you do. Babuuza oba ennyonyi eno erimu ebintu byonna ebirala ebitwalibwa nga bikwata ku bali. You had a bad experience? My dad was on a plane that went down back in 83. Kaakati ogenda okweregereza kabumba atunula bulala munambuuzwa n'okutuula mu nnyonyi nga weeraliikiridde kiki ogenda ku maziiko bamwafiiriddwa mugenda ku lumbe. Kati kumba olunaku lwe yasooka okulinnya ku nnyonyi bwali buzibu. Ennyonyi eno mulimu ebyo buntu bwayo buba butono oli amunnyonnyola namugaa totya. Ono musanyufu nnyo alinga atagenda mu kibooko bamwetoloozaako FBI agent. Christ, what are you, a child? My fucking 5-year-old can do this. All right, well, come and help me out, man. Mwana jo nyambe. Abbi akasumuluzo. Mbwe abadde tateredde bulungi mbw'oli aba alina omutereeza kumba adala kubba kasumuluzo k'empingu akanyaze. Of course you can. If I could just take this out. Shut up. In the galley. Ono bamwetaaga. I'm Air Marshal Snyder. I would appreciate it. Ono yagenda maaso n'okwasaganya ebyennyonyi ate mu ngeri ya security yuwa Air Marshal. Situvola baba bagenda maaso n'okutwalirako omusibe wonna wabaawo enkolagana okumanya security ennyonyi aba Air Marshal baba bambadde nga basaabaze toyinza mulaba naye ng'abaamu embeera bw'etabuka. Katonda yamugamba ekyokutwala abasibe tulina okubeera mu cautious.
Any sign of trouble from you, I'll have no problem duct taping to that seat. N'agamba mwami Gundi wembaako akabonero k'endabako emitano okuva gy'oli ojja kunsonyiwa okutaama kwange kuyinza obutafaananako kwa bulijjo agenda okanga jjajjaawo ne wabaala abayingira. FBI agent Sweden. You got ID on you? Should ID when I went through security. Kati waliwo ayingidde naye ate atunulanga ekizibu. That's why I'm going on vacation. Kikyoddawa tugenda ku vacation. Omanyi ssebo wabanga waliwo obwerindo obw'ekika ekyenjawulo buli ayingira balina omukebera. Ate poliisi kwe gaddemba okwekengera omuntu okusinziira mu nfaanana ye ne bamanya nti oba atunula mitawaana oba anaabeereka oba asoboka. Weebale. Enyi olaba atunula nga ava mu luyombo. Munnange tetwalwa. Tetujja kuliisa tetukuliise. Ennyonyi ekwate ku boyina eyolekera abagoba baayo. Ennyonyi eno badireyinzeemuko naye baga embeera y'obudde ebadde ekyankalanye emaze ne banga eterera kale n'abasaaza agenda maaso bazaamu amaanyi ennyonyi ejja kgenda. Waliwo pilot ne co-pilot n'omuyambi w'abapayiroti. Ennyonyi eno evugibwa abantu babiri naye era mu mbeera yonna wabeerawo pilot naye muntu afunamu ekizibu. Kati ono yabuuza tusuubirayo okuyuugayuuga kwonna abantu tuba tubatereeza kuba tutegeeza mu bwangu kuba bano ate ba flight attendant bayambako okusuusa message n'okulabirira abantu bali batya eno gye batudde. Kati babuuza abakulu bali abuuzizza naye tusuubirayo ambulance oba embeera yonna kuba ennyonyi ebadde eddirengisiddwa oba erabise okuba neerindiziddwa ebbanga ye ne banagaana ennyonyi yatugende. Kiringa oli wagamba eyo baasi we baba mugenda kuyita kannabulemu temutawaana ekuba enkuba weetonya aserera naye ate olina n'agamba wadde bukedde tugende enkuba egenda okwetegereza. Bagambye tabulensi ekire kikutte ne bagamba abantu basibe enkuba. Kyekyo ajasiti bubaawo obuzibuzibu bubaawo obuzibu obutonotono obuzibu bubaamu butono. Olengera oli ayinza okugamba ekire ky'enkuba ekikutte omanyi enkuba eno bw'etonnya ku bbanga eyo erina engeri gyebanga eyuuya ennyonyi olw'empewo neraddu emyansabana. Mulimu guno olina wootuukira ne wejjusa lwaki wagusoma. Kati eyabadde yeesiba myaka gy'abavubuka kitegedde kati nti okutya kw'abakadde. Abakadde batya kubanga awo myaka egyo gy'obukadde omuntu wategerera amakulu g'obulamu atayagala buzanyisa. Emyaka egyo gy'obukadde kati okumanya embeera nga ya ntunujju n'omwana omuto wuuli omwana ali myezi 2 baakamuzaala kumba omusiba asumuludde empingo. Ennyonyi yawugamu katono yasibira ku muntu alaka yasibira ku muntu eyamasho ennyonyi bamusuna bambega babadde mu eyamasho mula n'avaayo. Ono yawonye n'okwetegereza esasi likubye wannanga babadde omukulu wuuno ogenda okwetegereza. Ugenda okwetegereza akabengo kayi kiki akabengo kabunduse akabengo awulira kabunduse wawe laba ekiri mu bbanga bebagoba bayo batandise okulipootinga gye bavudde ebintu by'ennyonyi tewetanga kagaali nti webayize kale okyusizaawo oyinza giwugula empewo n'egiwugula ne mutadda. Waliwo embeera y'obudde etambulikikamu wabeerawo n'embeera y'obudde ebeera nga etabuka. Baalinnye ennyonyi oli n'abagamba tusuubireyo ka tabulensi akatonotono wabiriyo ka tabulensi just a simple tabulensi kagenda
kagenda kagwamwako kale waliwo gumya aboli nabo ne wabaawo ekikola kyoyinza okukola okugumya naawe nga weegumya bagambe just a simple problem nagambye ekigambo ky'ennyonyi toyinza kigeraageranya kagaali kovuze okwenkuba ena bagambe simple problem eyo simple problem eno tefuuse ennyonyi disaster tefuuse ennyonyi disaster tefuuse ennyonyi disaster nkwatirako kuleki y'ennyonyi tebanga yakagaali mbukwata ebinuzi kale ne weegifaanana gaali zinuuka bulijjo enuuka bannange kiki kati batandisa okuyisa obubonero bw'omusalaba lwaki bagamba okusiba enkuba lwaba kapiteeni bakujjukiriza okusiba enkuba. Ladies and gentlemen, ekigo ky'ennyonyi toyinza kukigeraageranya nga muntu asimatuse ku muti gwa muyembe ne wekiba bannange amatabi ogwa matabi pairoti waalagirira n'ategeeza ennyonyi tekyaweta ennyonyi tekyaweta waliwo ajjayo essimu asoma zabbuli anti teyagisoma mu kitabo yagikopa ku kisimu essimu kwekuli zabbuli agisoma nekawere tamanyi oba obwana buno bwe bayita bubizibu munyonyi bakubiramu essimu muzeeyo omujayironi abadde kyenyonyi bakubiramu essimu efirimu egenda maaso Emination VJMUG munange ekibadde mwesiba enkoba omuko ennyonyi yawamatuka waggulu ali nejegwa mu nnyanja yiyo ennyonyi gyewanatuse era ogenda okwetegereza bannaffe abazirise nyonyi webeegudde mu nnyanja omwo oba kiba kalekaleko n'okusinga ate kalekaleko neera ng'omubi omweru naye wootuukira okulaba omuddugavu nti mulungi ku mulembe guno mulembe gwafuuka gwa kolima talinaamu za kizigu kolima bukolimi era nze ndi muddugavu naye mbasinga kati ekigo ky'ennyonyi toyinza kukigeraageranya kale omazzi oba naye ekigo nga kyagudde ku ttaka awo ennyonyi kale nogenda okwetegereza bannaffe mulimu abaazirikiddewo ekyalinga ekirungirungi kale ebintu by'ennyonyi ekigo nga kibadde era osanga abantu bangi abagifiiriddemu naye ekyalinga ekirungirungi Katonda yayamba ennyonyi eno weegudde ng'okumpi waaliwo akazinga era abalamu baawugayo bakwata kwabo abaazirise naye okuwuga mayiro esoba mu emu ku mazzi okwo oba bbiri tokiyita kyangu kale abaabadde bambadde kuba gye bagenzeza abadde bagenda mu bubaga batuuka baabika embeera neerabika okuba nga bwete bweri tolabanga omulabe gw'olina nga butonde tolina wuddukira ono ayomba saagala gasiye eswaga lyonna lisaanuse oli bulungi tiina bulungi gye mbujja yabadde akoze ka make-up ke ng'ali mu swaga nnyo yabadde mu swaga eswaga liri kulukuse tatu yabadde ya kikalaamu eweddeko tatu yabadde ya kikalaamu kale ddangu kirungi okaabira ku lukalu kale mulimu kibabawaana bulijjo tosodde nakuuma nnyonyi mu bbanga oli wano kirabe bagenda maaso n'okuvunaana bakapiteeni ennyonyi nga zino eziba zifunye obuzibu bwe wabaawo amawulire agatambula oba ganaatambula ono alandisa okuyomba gwe lwaki ovuga otya mwavuze odda muzira omala galumba omuyaga era onoonya oleta obuzibu ofunirawa omuntu okola ekintu kwosooka neebaza Katonda noono sebo omusajja okuba nga agikubye mazzi alina waalwanye obulamu bw'abano weebali senga ba crash landings ngamba okugikuba ku ttaka ku lukalu wandiwulidde akabiriiti
okubanga waliwo abalamu omukyayina yakubidde kyonima ndowooza maama w'abaana amutegeeza ennyonyi omutali mulongooti akuba essimu kyova olaba embeera etabuse ekulowoozesa ng'omusiru ozanya n'okuzanya bakyajja ekirungi ababadde bambadde ku life savers lowooza ku abo bekyaguddeko obuteebalira buli omu n'agenda lulwe ebintu byakabenje munange tebiba byakutemyako nti gundi bamutemezzaako alina waali nagambye egenda maaso ate nga kyatandika butandisi olaba ku KBS TV Emmys Production muno wekirwa tulaweereza mwena abatulaba okwetula Uganda yonna. Kakati bannaffe kale okuwona bawonye akabenje kati bibuuzo bitandika okujja naye kaakazinga ke tugudde ku kazinga ke buzinga bw'ekimmi bubaako abantu ekimmi eyo waliwo abantu ku kazinga ako abantu bizinesi eri zitambula naye waliwo obuzinga bw'oyitako nga tonnatuuka kimmi nga bukalu oyinza okusangako sekuke yenkana endiribo ozanya n'okuzanya kati akazinga kano kebaliko ate nga n'obuzinga obulala obuliranyewo tebulagaane waliwo kali eri akaddako owuga kaakali wali buzinga mubaamu obuba bweriranyereranye awo era ng'obuzinga obwo olaba tekali wala kati embeera ey'okuwona ekigo otandiko kikino emboozi evuddeyo gwe buno si bulwadde ate Name is Midnight. Baphomet Records. Great. Are you going to help? Oh. Kati mbu alina obukugu mu bino ono kyava mbuzo n'oyamba oba oli wa bigambo okusinga. You people love death. Well, yes. Kaakati ono alina ttatu mbeera mukama we Baphomet. Really. We just wabula realize that ono yamugamba mwagala nnyo okufa. I want to get as far down that track as possible. Ng'abakuba oluboozi wazze kuyamba oba tugunda luboozi. Kati owagira otya ate amaanyi g'ekibi ate nga tuli wano. 2, 3. Kijjayo oyinza okugirako omusuwa. Kumbe seba kijje kazi yamukoze ekyaja butagala kuddamu kwerira. Bano batambudde dde okubaako we batandika okunoonya abayamba batya bafuna batya obuyambi. Kwata. We've only been here a couple hours. It's gonna get a hell of a lot hotter before it starts easing off. Don't you think it's a little late for that? You want to go for a walk? Check out the rest of the... Nagamba yagala ogenda maaso tambuleko tulambule n'okulaba ku sayidi endala ez'akazinga kuba n'embeera abantu gye balimu bawummudde oluvannyuma lw'ekyekangu naye tebannaba kulowooza ki ekiyinza okuyamba wano we bali. Ono atandise balambula. N'agamba olowooza waliwo abalala abalayika okuba ne beetaaga obuyambi oba ki kono nsimanyi naye nsuubira abantu bonna abawonyeewo balabika be b'amazzi ge basindikiriza mpaka ku lukalu wano. Sooka olabe naye akazinga ke tuli okutali wadde akanyonyi k'enduulu akazinga kano kubanze mmanya mangu. Tulina okukolayo ekikolwa eky'obuzira n'okuba myoyo gyabwe tugisabira tukume omusubbaawa okusabira abo abakoze ki abalugendeddemu. Baabano ogenda okwetegereza eryato nanga tutereeza eryo oba tuyinza olitereeza ne likola ng'entambula etujja wano. Lyato nno lyali ddene
oba lyafuna kabenje liiryo oli agambye tulabe oba tikyatereera ye yalireeta aba litalyagala aba kale ye yalireeta yali talyagala eryate eryo teyalyagala kwegamba naye nga kuliko ebigere ebisinzire eby'omusaayi kati gwagambe tulikebere ate ye yamyanyuka emisinde mitirivu nnyo okumyanya nga mbadde n'okuteesa kikolwa ekiraga nti toli taguze kirowoozo kyo kati akuttewa weyadidishigo kati ebyokwata biveeku guno omusaayi guli fresh oyinza okugamba omuntu akuttewa kumbe bawaluddemu walu obadde olazeewa baneyadolaniso okunkanga waliwo omusaayi ogwayisa ogulinga oba ogwayiriddwa akabengo omusaayi oguvudde kabengo guba mulala munange owange ono yakadde engulu wonna yakubye omutwe ng'ennyonyi egwa mazzi baleese bawalula kale beekuŋŋaanyiriza ano ng'abawonye ennyonyi okuwona ennyonyi si kyangu n'amagezi tegannadda kuba teri yabuuza mune ono simanyi tugenda tutya buli omwana nisoleetawo ebirowoozo bingi ogenda twagala naye tugenze tutya. Now what we need the most is water. Where did you get that? Right out there. Ono afunye amazzi flask ebadde nkalu okajjeewa sayidi eri ayina kalonze n'alonderawo baba ogenze n'asena ku mazzi amazzi g'ennyanja si buli nnyanja yonna abaginywa kisinzira oli mazzi kikaaki. I mean, it doesn't taste great, but... ono yaleese ekirowoozo ky'okwagala okusabira ku bagenzi. Tulina otambula tuleko kye tunoonya tetutula ano nga baddofe tetwagala tuyita baddofe. It's a lot easier than clearing it ourselves. N'ebintu biyinza obutaba byankuleka nitwetaasa. A man with a plan. I like it. N'agaba musajja ne plan ekyo nakyagala kubanga ono alina plan oli agee batambule nga banoonya waliwo ekiyinza okuyamba. Ebipapajjo byaguze byagudde awo babantu buli omu kye yeekutteko amazzi ne gamuvuga. Akazinga kwe bali akazinga kanene akazinga okwetolola akazinga kano era tebalina kye baafunye. Our first priority right now needs to be to build a shelter. Kati ekisooka gye tuli kwe kuzimba wetwebudamya wetukola ki wetulina okuba nga abeekweka. We're just lying there starving to death. Kati ogamba tuzimbe we tunaabeera ekyo si kikolwa kyakulinda kufa kwaffe kuba waliwo gamba omuntu mbu tubeeko we tuzimbe oba kale shelter oba kale okwewogoma oba musana kwosana gwokera kazinga tufune we twewogoma kati oli ambuuziza okwewogoma kituufu kale naye twewogoma ki tuli weewogome tulindirewo okufa kwaffe. Oh, tip top, Vicky. Maybe we can build a raft. Niwe watuyinza okuzimba akaseeyeya okazimba mu kyoli wa kafulu w'okuzimba akaseeyeya. Listen, even if we built one, we still don't know which way to go. Niwe tunaazimba akaseeyeya tetumanya kaseeya kaddawa. Get to start it. Atutandika okulowooza ennyonyi yaguddewa era adde etunuddewo embuyaga ng'eyuuya eyinza oyuuya ennyonyi n'egitunuza gyetava. Munange nga batandika kuŋŋaanya ebitiititi awo ebyali byakutuka ebitiititi bino ebikadde biriiriddwa empumbu kale lwakuba empumbu ne weba eruma etya tesobola kuluma nnyo gundi eryo ebbanda banoonya ebintu wogola bwotyo naye efujjo lino ku kazinga kebagenda okwetegereza alaba kyatambula kuba n'enku kikulu nnyo azikumisiza kibalina okwongera okulawula ekinayamba kyonna ali kazinga anoonya ekinayamba. Firimu bagiyita Bermuda Island bali ku Bermuda Island ekutuusibwa Kana Water mazzi ga mulembe nnyo gafune matundiro bonna mu supermarket oba maduuka kunusu biddo byokka nagewe gasa ku mukolo ogw'embaga gatunula ng'ekimuli kuba gapakingiddwa bulungi mu kyupa erabika obulungi ate gwe omusuubuzi
katoni ya 15 zokka. Aba Fun Life Laboratories beboka bakakasa omwana gwoteeka kasoba uwo basi uwo nga bakebera DNA. Okunoonya uwango oli obutongo muli. Abutanga muli tebabuli wabayo kazinga oyinza okulya akatongo muli. Obutongo muli si bulungi wabuyigirawa. Afadhali olyamu amakola ga mulinga waliwo amakola ga mulinga ono obutongo muli nabuvaako abadde agudde ku butongo muli njala ekulume akatongo muli n'okalabanga eppeero bettugunda. Okay, tomorrow we can come. Amasanda agakavaamu owulira kunyoolwa. Draw lots and loser has. Kadi waliwo abali emabega w'amagezi era amagezi tebaagala kulabika nga abagalina. Balekedde abayiye bayiye babatunuzi weebali. Calm down. Let's. Bane temuyogera nnyo. Oli atayi wayogera omanyi wayogera ekyobusiru mu kiseera ekyokuyiiya ennyanja akulabanga anaatugwa. Out there volunteering, I mean, what exactly is the grand plan? Is it just... Ono yayagala kumanya grand plan eriwa. Era ensonga lwaki sina volunteering oba okweyingiza mu biteesebwa. So much about survival. And most of that is... Tewali n'omu ku mmwe abaliko abasikawutu oba baasoma obukodyo obwona oti abyo mwena muli wano mulinga abo. Taatera ovuma ono. Let's split into pairs. Katweyawulemu ebibondo. Abakwate eno bakwate. Say something. Tulabe kye tuno. In charge. Oyogera ng'ali akulira. Do you have a better plan? Oyina pulaani ey'abalabika ng'okkulira kubanga oba ofaanana ng'okkulira kale nze sikulira. Ekyo ebigambo bye mutandise biyombya mutandise oyomba temulwana. My partner. Olaba abasajja kyo kyabakuliramu tebaagala kubanga bakola ki? Tebaagala nnyo kubeera nga babakulira. See what we can find. Naganze nga ono bagambye twawukanemu abamu bakwale sayidi eri tulabe kye tuyinza okuzuula. Bagiyita Bermuda Island, akazinga ka Bermuda. Buli wawulira ekigambo Bermuda tosuubira eryato oba ennyonyi okuyita awo. Do you have any home recipes for horse? Yambuuza oba ayinawo mu recipes oba ebintu. Mbu Abachina baboogerako bafumbi. Abachina omanyi buli ggwanga Katonda yaliwo ekitone Abachina bafumba. Naye essaawa eno omwami ono ng'atunula ng'obwongo obwanobyo oyinza mumubuuza ku by'okufumba. Waliwo embeera eggwako n'obeera nga toyoya na kufunaamu appetite oba kulya ekintu kyonna. Have enough of this, they'll let you get away with, a little. Ona amunyumiza otandise okuntama. Let's see if we can find some more nuts. I mean, I already got... Kale bagamba mu bibiri abayo ebyokulya. You're doing well, man. Naye kumbo genda okwetegereza erudda waliwo alaba ono tebazze naye. Waliwo omwami gwe batazze naye bali ku butongo muli. Kikino why? Jangu olabe enkweke. Waliyo enkweke. Omukyalo ono oba yasoma mu sayansi w'ebisolo. Enkweke yiyo bagirabye enkweke. Gikwate kompola. Wali ono yuno. Ono yuno. Bane mujamula ebyenzudde. Eri waliwo eyeetooloola. Horsey. Kikyendabi kati ono weeraba obusa yamanya aliwo ekisolo ekiramu. Awali ekisolo kiyinza okuliibwa mu mbeera ng'eno ey'okwetaasa. Oba kisolo ki oba kisolo ki n'oba wa ddiini kyekibuula era wekirabamu bamwe. Ono yaganze eno seeyongerayo. Babagaye beeyawulemu buli omu akwate wawe. Eyo seeyongerayo. Eyo seeyongerayo. Ekizinga kino kuliko n'ebizimbe kwaliko abantu. Eyalabye obusa oba bwa mbuzi oba bwa ntuggo oba bwa mmolondo oyinza ogwa mu mmolondo oba emmogodo. Tatya mmogodo ali mu bunene bw'emmogodo tatya mmogodo. Bayo
njagala nze mbayita nga nina kyenguddeko kuba naye yefunira gwulira ekibumba olidde kati ate muyigira bamwe era bakuwanyiza kugabirako ng'era atalina kyakoze nembera nze nzudde jaginoonya yakutewa awulira okuwuuma okulinga okutokota okwenjuka mu ddoboozi ery'engoma ensaanuusi asembera mu ddoboozi ery'engoma ensaanuusi Valence Videos Nansana banange ugenda okweregereza waliwo ekya kwasooka ku bulunguma ogenda okwetegereza omusajja bamusaba munange kino kinazi naye kyagaga ani yasula ekinazi bano tebawuli abo nondaba bwengedde naye kono kirizayo akalala bwengedde banange waliwe kuno kukunya kuyuza okukunya okuyuza abade budde ne buziba wawe ezendulu za muntu basembera ne bajja gye bawulidde omula laba eriiso emisana twalengedde omwami ate abadde w'omu ku bano era ye nga tannaba kulalayika waawadda kati firimu omukono babadde banoonya omukono gwa doketi ogwo omukono gwa muntu buli omu mu mbeera y'okuwunga ekintu ekiraba bube era amugaye mukono gwa muntu ogolabye nga ntumbwe ogenda okweregereza omusajja ono najja muduke ono oba naye kazinga yajja atya jukira twalengedde eryata erudda kati nakanga kitya omuliro waliwo anoonya akazinga kalabiseeko kuliko ebitaayaya kyamukwata mu ndulu ono omukazi yibe bano abazibu avuma wano watu ebitaayaya biryoba byagala omusaayi kijja kigwa mu bulago binunangango bano babagamba badduke anti babadde beyawuddemu emisana banoonye ekiyinza okuyamba obudde buzibidde kazinga wano kikanze n'omuliro najja Where the hell did you come from? ovuddewa If I hadn't just stepped in now, every single one of you'd be dead, so I appreciate it if you would answer my goddamn questions when I ask them. n'agamba mwagala okuwona mudde ebibuzo bya byembuuza Plane went down and we wound up here. twali You think now I'd give up hoping for a rescue party? enyonyi yasiranye negwa. We're not a rescue party. Didn't you see that plane that went down? N'agamba mbadde manyi nti waliwo abantu bonna bayinza okujja okuyamba. Ono musajja naye yali yasiranira kazinga eno bulijjo atoloba nabyo. Kati abadde amanyi be bana ba rescue party oba abazze omuwonya. Kumbe naye ne bano nabo bafunye ebizibu kati bafaanaganye ng'ono omuwendo oguli mu bizibu gwe guweze. Bulijjo adde amanyi aliwo yekka. Naye okukaaba okw'omu kifuba. Kikaaba nkiki ekikuba ekyo. So naye kabisobola ono tetumanyi bbanga lyaluddeyo mudde eri kirina gwe kikutte wano nekimu tekyemolerwako kinzijemu akabengo munyambe kinzijemu akabengo
wano kimwagalamu omumiro. Bannange. Kiringa gye. Kuliko abalina emundu. Bannange. Olajja anoonya akabengo ka munne. Akabengo. Ndeka. Wawe mama. Kwata oluyi. Kikuba oluyi. Ate mu luyi mulimu amaala. Ndeka muno. Onemesa. Omuchina balina kungufu. Omuchina kigenze naye. Niga kintu. Taka. Mulimu ebinafu nekidduka. Mulimu nebiwera. Gaweddemu. Onsisiitiriza. Ani gw'osisi? Onsisiitira. Osisiitira ani? Ola noonyani. Obadde onoonya ki? Birina enjala zisalanga magirita. Naye ggwe. Oyagala kukola ki? Wasoose nojja ekifi ekizijaga kifi mama. Okyasobola kutambula akasinzire oba kayuzize kugenda okweyagereza. Oli bamututte. Biyitirivu. Ono nakoleza balina bino ebiyigira okuyamba bifuleya. Ate kirabika bitya omuliro. Era ne bidduka. Genda okweregereza bidduse. Musajja mukulu nadda. Naye nga be bitutte batono. Batuteka ekitundutundu betengetenge ku gurupu eno. Yeah, they'll do that. Batuteke ku gurupu eno. Not yet. Ebintu biringa ebiweddeko nsibinaggwa. Not friends of yours, are they? No. Sibyannaggwa. My whole team on the very first day we were here. Ebintu si byangu. My fault. Simuyeni we yange. The group off and got 5 of them killed. Look, you don't need any more fighting tonight, all right? Tebaagala kweyongera mu lulwana lulala lwonna. Gusoko kakane. You get up and come on. You can stay with him. Nagamba olina okulabika ndi osituka. Ojja tubeeko plan gye tunoonya. Oba si ekyo osigale n'oyo. Yamuga oba si ekyo osigala n'oyo. Good. Come on, guys. I'm with you, boss. Wamandi naye boss. Tetujja kuddamu ebyo byakubonaabona. What? He's with the FBI. Seems like he knows what he's doing. Nagamba olaba oli weefubye alayika ono amanyi kyakola. Gonna follow him, girl. Oli omusajja aba asabye essimu. Mugire tugende. Baba n'obukodya abeefubye tomanye essimu eyo eyinza okugira wano n'ekyamagero. Are you leaving us? Totuleka wano. Ate bavudde kwoli agobye ebintu. Ate bagenze n'ow'amagezi g'FBI eyalemeddwa nga birumbye. Kuba tulabire naye endulu akubanga eyabatidde. Sigala nina genda FBI baba ne pulaani. Pulaani kyeyabuze. Ne kapiteeni agenda nsonyiwa blaza naye gyatugire. Mu nsi mbulamu omuntu wadde mbosalawo kyayagala era tolina lukusala omukayanya. Ne oba kyomugamba kyomukayanya kyekimuyamba nga bukya. Bugenda okukya. Ono aludde eno. Wasize otya? Ng'oyagala obulamu tomala gawe baka. Mwina ne mwebaka kirindi mutyo? Not much really.
All right, everybody up. Come on, up. So, I assume you all have limited knowledge and experience surviving in the wild. Well, I'm willing to teach. Kakati bukedde ku makya. Still bakyalina okulowooza ku butebe bayinza okuva wano. Those things get bolder. Ebintu biyinza okwongera okukaluba. Ono atunula. Kati waliwo omu ku bano ate agenze maaso na kwesiga. Omusajja ono ate ategerekese ludda ajava ate n'alaga obukugu obw'amannyo mu kubirwanyisa. Waliwo abaaganye omwesiga era bo balaga bali ku lwabwe. Uli alingiririza eri. Kati ono alabika yamulaba n'okuseka n'aseka naye n'atayagala gamba bano. The sea is fruitful and generous. She is also loaded with sharks. So we try to keep this in the shallows. So the idea is we create an inlet. Tide moves in, traps the fish as it moves out. How long? Kali baagala okulabika ne banoonya pulaani ebivuba ono alengera. And I think it's best you keep these burning at all times. So make extra. Abaagenze n'ono ekiro ng'aleeta pulaani. Kumba alengedde eri balina bye bazinga. Omanyi buli kaseera omuntu ayagala okuba ne pulaani aba tayagala waamusinga mulala. Abantu abasinga tebaagala kusingibwa. Katuleete buleesi jinja ino tugire bwe tuti ku lw'okuba eri yalabe kye bakola. Engeri oli yadalagirira bali alinga yayogedde mukaama. Kati ne bano abalagirira tugire bwe muti kuba kati tugire tuyaba bakola ki. Greatest danger during the day is the sun. Ono akabazi balina akabazi. Ngeri omusana gye guzze nnyo naffe tuyiye. Ayina bye yagenze nabo akawungeezi kajjo. Alingiza bano n'abaako kyabagamba. Kubanga bali bamuweesiga mbu ayina survival techniques. Yababuuza abo balina essimu zino eza mobile ezitakwata nga tewali mulongooti. Olina amuga omusajja essimu gy'anoonya agenda kola ki? Toti abeefubbe baba ne pulaani. Right about that. We're so lucky. Abeefubbe baba ne pulaani. Come with me. Soko gye nange. Munange ebyensi bizibu. Mwana mola ng'asooka ayisaawo mwami ono. Jangu kubuulira omanyi. Etaali tambula jjo nina bye nalabye. Naye tubeere beegendereza. Kikino. Waliwo ekiyumba ekikadde ekizinga kino wakyali kibaddeko okuuka abantu. Naye kyonna ekyabagobayo kyali kigoba. Jange tetya eno tebaali muzibu. Jjukira n'emisana tebyabalumbi bireka tebirumba misana. Kati kumbe erudda waliwo amazzi gano ag'ekiyiriro. Mwana muwala nga taleeta mwana mulenzi. Ensi etabuka munnange n'obeera awo n'obeera mukambwe ennyo mu bintu ebimu n'okambuwala. Nze nadde nange jangu tuuge mu babiri okungena amazzi gali freshi. Amazzi gali freshi. Amazzi gali freshi. Amazzi gali freshi. Gali fresh. Mwana muwala n'agenda maaso amuleese. Kumbe abakyala abasinga ayinza okuba amatidde n'atadda mu kwekoza bulingolingo. Naye mulimu abakyala abamu ab'ensi ezimu ng'ayinza okubeera awo neyekoza bulingo neyefuula atakiriiko n'ajja mu busungu bwa bwereere. Kati yo omukyalo ono baabazungu talwawo kubamu n'ebintu byasajja bizibu. Osirika nga yakutiddetidde dda era okakananga mune mufiiriddwa. Mwana muwala n'alyoka ngambe kubigula oba kubaawoneeza kubanga abigula aba wakubigula. Naye ate olubaawo ndowooza yabeera lubaawoneeza. Kenzijje tulabe lubaawoneeza oyo. Ayagala agende balabe lubaawoneeza. Nagambye eva mu Emis Productions natenga bulijjo.
n'alumba omuwala yazudde enfo yagizudde omuwala ono teyeemutya n'atwalayo olulenzi. Kakati ki n'agambye aba Shafik Movie World baba bali awo oba mubadde mukigendako oba mubadde mukimaliriza. Kumbe Sebalijje baamulize ku nnyonyi akyalinamu obuzibu. Omanye ebiseera ebisinga omusajja obeera awo n'obuuza oba lwaki baakugaana. Kati Sebalijje baamugaana ekyo kimuluma. Osemberera otyo omukazi oyo ate Sebalijje kanyama tomanyira tatya bakulu be keko Sebalijje omukazi wemba sobola mufuna afaza kakubemu bukubi wano. Sebalijje kakubemu bukubi. Sembera leta ulira okusitula. Abakazi bakubya bo abakyala bano bakubya sanyu libaddewo gye buvuddeko sekendi 3 awo miranga gye tulira oli wakabi olwo tusinga gonsinga obwakabi onsinga wano ne webuze kimukubya bakige galonze akulonda nga atya nganze yaŋŋanye. Omanye obunyama bw'empise gwe omanye ebbanga lyetubeere wako kibusuula wali yisima seŋŋoma. Era omukazi yataasa va ku munno sajja muno bwakusinzanga ensumika toga mulwadde wampaki kirabe kitunulanga obuzibu. Era omukyala eyayamba bwe tuba tuganye manya twaggaana wamasole tugende nabe engeri gyenkusasulamu eŋŋumi naye akabengo takyalina jjiya egenda maaso. Kale n'omunanga oluvannyuma bannaffe beeyongerayo okusobola okugenda maaso n'okuleka kandi balaba bulungi nnyo buli kimu kitambula kitya entambula yaakyo. Genda okwetegereza. Wano naye twekwese bulungi tebyawedde. Nagambye Shafik Movies kitemu bali ku Bread House awe nyini level ono agenda okudda engulu. Mutwenga goma lwaki omutwe guuma. Yebuuza lwaki omutwe guuma. Yebuuza okuuma kw'omutwe kiki. Kyava atambula nga adda muli. Bakukuba n'otamanya nakubo lwe wayiseemu ng'ojja naye n'okwata ly'olowooza erikuggusa. Mutwe nno baagukubye ebya siriyasi. Omutwe sirwaya tebakubye ebya ddala. Kati apaala bupaazi. Ekitundu wano tebagudde ku ndogoyi. Waliwo endogoyi nnyingi nno gyeziri eno naye endogoyi zijja zitya. Eyapadde ebibye naye abaye nerabiddewo enayise saagala nnyo okutambula nga nzira mabega. Ladies and gentlemen, akajanja ebiseera ebisinga si kalungi. Saagala nnyo okutambula nga nzira mabega. Bananga
nokwetegereza banna wange kumbagudde matwale gaabyo tebitambula nnyo misana naikire misana kiringiza kabalaza mabegawe mabega wogenda okwetegereza musajja kikyo kirina obu bireete no mu mpuku gye biriira emisana guba mugano kuba kulya ekiro kuba kuyigga biridde abantu lengera emigongo mikalu era biterese ba pilot bonna bagudde eddeeri bebase kyekyo awulire okukirijimba n'akwata ejjinja ekiro kaba kayisanyo baasi bitya muliro kimuyita mu position neyesala omusaayi gwe kyagala tokola ate gundi loosi tokola loosi naawe okola loosi nikimwangwira nga tannakala byagala nnyo omusaayi kati bano bagwa ku kiwedde anti kiro babadde beebase ng'oliko ekiri oyinza okwebaka ekitundu kireka ekiri oyinza okwebakanga ekitundu naye gwe ono kyata amajangu ono oba yali w'amagye abisobola ono kumba saidi eno yeewoma enjala wulira okutugga anzise nno kabenge komando otugani otuga ki omanyi genda kyakwata babiri ddobolo kirina amaanyi eyo kale kyebakoze oli kino kyazzaako buzza kyebakoze munaawe biri byazzaako buzza mwe mwabadde ate muzeewa sole mubadde mugenze babiri ate ekiro temutya kuba mumanyi ekiriyo ekiro alinga abuuza lwempaka muvaawo ate mutambula ki mutambuza ki mubakola ki ng'abuuza bulala naye omwami ono okuba ebbanga eryo lyonna eritaliggera eno gy'ali n'abaleeta nno gy'atera okukasiba era yaakuma omuliro ogwo ne biba nga tebijja waali yabiyiga nga yakajja oba yajja kukola ki naye mbu yasiraana era yadde amanyi bano okujja bwe baalesicyu kumbe nabo be beemiranga. What's your story, Bruce? I was out running maneuvers with my crew, and out of nowhere, our tech went haywire and we went down. We were in the water for 3 days before we washed up on the island. They all got picked off on the first night. Yatandika obanyumeza ye ne crew ye engeri gye baagirira ku mazzi eno kale ebintu byalinga byakusaaga ne baayekanga babulidde eno. Put marks in trees at first, they count the days. Forget a few times, and why bother? After that, all the days just run together, and the nights, they just bleed in, bleed out, bleed in, bleed out. Leave track. After I figured out the creatures were afraid of fire, survival wasn't too difficult. Ebintu byonna byagenda bikola kibizibuwala era banne n'abafiirwa. Omanyi bw'olaba obunafu bw'abalala oba abalala engeri gye battibwamu kikuwa okutegeera bunafu ki obubasse n'otandika okubwewala. N'agenda maaso alaga family bambi basufu balabika bulungi. Which war were you in? What do you mean, which war?
kati yambuuza lutalo ki lwe yalimu kuba ogenda okweregereza ebifaananyi ng'ali ne famire alabika aliko mu lutalo kati ne yambuuza lutalo ki lwe walimu. Your accident, what was the date? September 19th. Kati abuuza olunaku ebizibu byabambalira September 19th. What? Our accident, Bruce, May 16th, 2022. The war ended like 100 years ago. He's right. You're fucking with me. No, I'm not. Ogenda okweregereza kumbe nono naye alina history ow'abakomando kati yamugaato ngamba osaaga. It's my driver's license. N'amulaga driver's license ye. I was born in 1992. Yazaalibwa 92. I don't understand. That would mean my wife. My boy. Yaga mukazi we n'omwana we. Did we win? Babula. The war. Did we win? Baali mu lutalo era baali nga abawangula. Naye mukazi we n'omwana we yagamba batwalire tukwate kubo ne tudda ku beach eri ku musenyu amazzi we gatandikira. Musajja alina ebizibu ebyemabega biyitirivu. Balaza ebifaananyi bya famire naye omukyala alayika luwe kati baamusaba akabazzi kuba ekkubo kati eribatuuse likwerwanako ono ye yagenda kwesulira awo. Ekiki kino ono alina be yatunuulira wano. Bano bali ku lubalama bakumye omuliro. Could you imagine being told that? A million years. How is he still so young? How is he over 100 years old? Honestly, none of this makes sense. Kati ono yasooka n'abuuza naye ebintu bino bikola makulu ki? Wuliriza. Ajja atya okubanga omwami ono alabikanga muto? Nkunyumiza ki? Ekifaananyi bano kye baalabye ennyambala. Endabika y'abantu bali biraga nti omwami ono takyuse mu kifaananyi n'omudaali gwe yajja ogwa myaka gyadda. Tuli ku Bermuda Island. Alabika omuntu ono yakubwa bukubu amazzi n'abula bubuzi. Bermuda Triangle eno ba Bermuda Island waliwo ebintu bingi ebyewunyisa ebiriwo. Kati omwami ono yabula dda mu ntalo ze baali balwana dda. Naye akyali mulamu kye babadde beebuuza gy'atya okubanga akyali mulamu. Jjukira mu biseera bya Ssematalo omuberebere waliwo ennyonyi eyakwata ebyokulwanyisa n'eyolekera eruuyi. Ennyonyi eyo n'egyebulira awantu awamu mu matwale ga Bermuda. Kyokka ennyonyi eyo yazzeemu n'erabika n'abasaabaze baayo mu biseera ebitali byemabega ennyo. Oluvannyuma lw'emyaka emingi naye ennyonyi yazzeemu n'erabika n'abasaabaze bonna abaali bagibulirako. Kati ng'ovudde ku ekyo beebase ne beerabira nti bali ku kizibu. Akigyeko omukono yafunye akabazzi. Bamu kimusokodde kikamula nnyo ebyenda ebyo oba mwe kijja akatunda. Kyamukamudde wano teba kwebakiriza nnyo ebakaki. I don't know, Damon. I'm not a fucking doctor.
kati ono abuzo baana ababulungi kwe Damien simanyi siri musawo. I'm sorry. So nyo kubogolera. I don't know if she's going to make it. Simanyi oba amalako. Injuries might be too severe to save her. Tamanyi bambi oba amalako. Embeera eri wano ekuleeta okubanga naawe otabuka okuva mu ntegeerayo. We have a plan. Can't you tell me here we shouldn't leave her? Yamugani na plan kwe naye tombulira oba tongamba plan mu mbeera yonna zisobola muleka wano. Mwana tu bamubikudde bakitema kyakamubikkula akawago kali bweru. It's the best one we got. I can teach you what you need to know. Yaganga enda bayigiriza kyonna kye mwetaaga okumanya. Ekyatuuseewo omusajja ono wano yabulira wodda. Baakubwa muyaga. Ayogedde emyaka ki muyaga egwabakubira ku mazzi okwo ne famire ye. Famire gye yali yaleka. Laba. Naye olwaleero tamanyi okugenda famire yamugendako kale yagirabanga eyagenda. Bano bamubuulidde mwaka kimwe tuli yabambi yanakuwadde. Kitegeeza abantu bewabulako mu 14 eyo ba 139. Olwaleero oba mu 220. Olowooza bali kuki? Kati waliwo eyeefudde omugezi. Kati n'atandika okugenda maaso n'abaga amumanyi ekiddako kyakwerwanako. Kuba ekintu kiri bule kikusemberera eba ttabbu. N'agaato kikiriza okusemberera. Ekisinga okwewunyisa kw'ono omwami yabula myaka gya 39 akyatunula ng'omuvubuka. Kibeebuuza kye kimukuumye nga wa kiwago. Kati ono genda okwetegereza. Kumbe ono weefubyayo yagambye abamu bamugoberere. Obukodi ayiga owaayi. Akoppa bukoppi bali talinawo pulaani. Kati yayawudde banne n'abaawula alage nti kuba mulimu abantu abamu abatayagala kulemberwa nga baagala be baba bakulemberadde tebamanyi. Afazaali gwe n'oba olina ky'omanyi omubenga amubuuliramu amagezi alabo bakikola. Nga tuzze ku sayidi ey'omulwadde gye baamulese. Laba engalo. Laba engalo maama kamujjuntuse mukazi wattu akabengo gye baakaseresezza wana wava enduulu baakuttewo nnyo. Bayiga. Ebbanda litunga. Ebbanga litunga. Ebbanda. Otu. Huh? That's awesome. Ekyo kirungi. I threw javelin in college. Naye buli w'okanyuga ky'okutte ekirala bwe kijja okiwona otya. So I'm thinking next we'll work on forging some weapons. Kati omukulu najja ndowoozeza ku ky'okuyiya amagezi by'okwerwanako. Twetaaga amafumu ge tutalina kuba ekintu ekyo okitunga oba okimaze. Kati bwe twali tulina amafumu tulina okukozesa obwongo okuyiya ekiringa effumu. Wadage temugenda kkiriza omusiru yayogera. Musanze ayiguliza ali wali buli kimu aziga nnyene. Talinaamu wadde amagezi ku kitu ekyo. Oyo atabuddwa abantu bawunga. Twala eri toddamu tubuzaabuza gw'otuletera naffe tufaawo mu ngeri gye tutategeera twakwesize. Teweesiganga omuntu omuto ogulinga balaafu. Point. You were supposed to be the superior leader. Kati obadde olina oyagala tukugendereko tukutwale nga superior leader simanyi tukutye kumba aswala. Aswala. Ono genda okudda. Gye yalese munne. Agenda okudda gye yalese. Omuntu bamuwagudde ebiwagu omuntu okulabika mu biwagu muwagule bambi. Yatunula mikono gireri ebisambi simenje byagudde n'ebiwato bali mu binoonya. Oyagala kuseka onsekerera. Egundi oli awulira atandise okusunguwala ku lw'okuba okuswala.
ensonyi ayagala zifuula busungu. For your crimes of lying, misleading. Baagala muvunaana okubalimba n'okubameesereddinga. Kati ate ku kyesasi omukulembeze atalina magezi alina kumuwa ekitiibwa mu kutya. Manyira ani ontiisa kati njagala ombulira ani akulira ku lw'okuba bawakanyiza bachallenginze intelligence ye. They have just asked his intelligence. He's not intelligent at all. Was that about a mutiny? I said I would do anything. Nabagambe ngenda kukola ekisoboka kyonna bajja Kazinga. Eyo engeri gye mbajja Kazinga. Odda wano oza biki osiruwala omuntu nga tayagala kuswala waliwo kye bayita okwekaza okusukka. I forgot to make sure the torch was lit. Kaakati tugenda okudda mu bannaffe bano. You don't get the big picture, do you? Naga simanyi oba ekifaananyi ekirungi ekituufu okifuna. And what happens if the oil runs out? You're putting a whole lot of faith in this plan of his. And what if it doesn't work out? N'agamba nti yeesize nnyo omwami oli singa ebintu bino tebikola. This is it. Kino bwe kiri. Either we kill them all or we die. N'agamba tulina obitta bonna oba si ekyokufa ffe. Tubitte byonna oba tufe. Okwekanga si muziro. Saagala manyi kiri ezo zekanga nnyo ezo kiro mbi nyingi. Awulira lwaki naye ogenda okwetegereza genda okwetegereza sokola mutima osiro gwe nkukolimidde okolima bagenzi bakolima omulinze ndiwo. Here, this is all open beach. Nga bagenda maaso n'okola pulaani yaabwe erabika okuba nti eyinza okuba nga ekola bulungi nnyo. Engeri gye bayinza okwetoolamu ebintu bino ne baba nga babikwasaganya omulundi gumu ne bafuna engeri gye bayinza obbiwonamu. Nagambye tugenda maaso ne firimu yaffe eno emanyikiddwa nga Bermuda Island nate nga lijja Memes Productions era naga tuba tuli awo ogenda okwetegereza olw'olugezigezi kye bamukoze n'oli yayombye ng'ono bw'atandise omusajja okwekaza ssebanne maama. Both of them traitors. Frank and this little bitch. Kaakati onsiruwalirako oli yanvumye bw'atyo. Oyagala ki? Mumbulire pulaani gye muyina okuva wano ng'era omudoofu waaba omudoofu kati oli amanyi obulungi engeri gye bava wano. Pulaani ki babadde bagamba kye balina okulabika ni bakola kwe kulabika ni basooka okujja omulabe waabwe ababuzizaako obutuuliro. Ono n'agamba ayagala agende maaso bateekeyo ng'akanyeebwa bwe bijja bali balyoke babiyoola omulundi gumu. Eyo ye pulaani gye muyina emala okutujja ku kizinga kuno. First, we need to set up the oil trap from the outside. Except the entrance, right? That's right. Kati bakoze mbwa akatego. Just to finish it off. They're gonna have to be fast. Agambye tulina okuleka tubimaliriza. Ne kyonna kye tuzaako tulina kikola mu bwangu. I'll do it. Ono agambye mbu yagenda okwewayo ng'akanyeebwa. Alright. Give you the signal, you can close it off. Nakasitobanga otuwadde sigino awo n'oyingiramu. You have to make sure you get them all in the circle. Alright, blood, loud noises. Draw them out. No fire anywhere near you.
Plani ojiwulira. Closes off the circle. Babisaleko omulundi gumu. Burn themselves up. Baagala bisalako omulundi gumu. Fire going. What if something goes wrong? Well, then I'll deal with it. Amafumu baafunye. Amafumu. Amabanda. Obudde nga buziba. Akanyeewa kaako. Byagala nnyo omusaayi. Biwulira akawoowo. Ono ye yeewaddeyo ng'akanyeebwa. Abantu obwedda baasi. Nabyo byaze bimazeeko. Ogenda okwetegereza. Ono olwasituka balo. Kintu kimuteze. Sooka olindeko. Nga temuze nga ye twagambye. Tebaze nga ye bagambye. Ono omuliro. Yagambye pulaani. Kwe. Bingi. Ono yennyini ye yamutega. Omusajja yabadde nga owa pulaani. Tozannya. Ow'emmundu tokwata. Omusajja tabeefuulidde. Weebuuza omuntu amaze ku kizinga kuno ebbanga lye bagambye lyamazeeko. Yali ku lyato nga bwe bagamba mbu ennyonyi zibula mu Bermuda Triangle. Naye okusanga omusajja yabula mu gyasatu. Tosobola kumwesiga mangu agongozeemu omulaba. Leeta. Siruwala. Namutungirawo. Ogenda okwetegereza. Basajja batu abaali balina okuzingako babazingako tebeerwanyeeko wadde. Omukazi namutunga awazibu. Atateke osuubidde kale eri bibiri. Omukazi ne bamubaka. Tungayo ebintu byatabuka oli yabikulira. Bintu byero obwedda babitanyiiga. Yakola planning eringa ebayamba babitte. Kumbe egenda kumalawo bo basirikale be. Namulyebula omukono n'akabazi. Ebintu by'okufa kizibu. Nyonyi yasoose obbatabukira ne balowooza anaabawo okuwona. Kumbe baleese muliro. Egwa. Omusajja mwakoze ensobi onoonya obuddamu eno. Yenze nanyini kazinga. Captain Kabuyi. Waliwo kyansi ndala. Wali kyansi oba kikufubutuka mugongo kiba kyagala mutima kiba kijja gufu. Sajja wattu otuuka nokkiriza
kati eno gye twagudde okuwona teri